po jako akawuwo. Saba Bannayuganda bonna bafeeyo nnyo nga bayita mu mpapula z'amawulire, bayita ku mikutu egya radio. Mu buli disitulikiti mulina okubaamu omulimisa ng'onayambako enteekateeka za gavumenti ez'ebyobulimi okugenda mu maaso, wabula nga mu kiseera kino tewali tteeka lyonna lirambika nzirukanya ya mirimu gyabwe. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala, Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obulimi Honorable Bwino Fred Kyakulaga agambye nti bayise abantu bonna bekikwatako mu by'obulimi ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga omwaka guno babayambeko okwekenneenya ekiwandiiko ky'ebbago ly'etteeka erigenda okufuga abalimisa nga tebannaba kukitwala mu lukiiko lw'abaminisita olwawamu okukiyisa kubanga kati tewali tteeka lyonna lirambika balimisa mu ngeri gye balina kukola mu mirimu gyabwe. Ekiwandiiko kyenjogerako kye kiyitibwa the National Agricultural Extension Strategy. Strategy gye tubadde tulina yatandika mu 2015 naye yaggwako yatandika 2016 naye yaggwako mu mwezi ogw'omukaaga omwaka 2021. Wano twogerera tetulina kiwandiiko kirambika engeri abalimisa gye bateekwa okolamu omulimu gwabwe. N'olw'ensonga eyo ffe nga gavumenti twasazeewo okukola ebbago epya. Minisita Kyakulaga agamba nti ekimu ku biwalirizza okuteekawo ebbago lino kwe kubeera nti waliwo ebizibu bingi ebizzeewo mu kaseera kano ng'okusaanyaawo entobazi, obutonde bw'ensi ne bwonoonebwa ate ekintu ekikosa eby'obulimi. Ebbago lino epya likoleddwa nga lijja tuyamba okwanganga obuzibu obuliwo kati obutafaanako n'obwo obuzibu obwaliwo emabega. Nga mukimanyi bintu bingi nnyo ebizzeeyo mu nnaku zino. Okusinga ennyo mukimanyi bulungi nti entobazi zaffe abantu bazirumbye ne bazoonoona, obutonde bw'ensi bwonooneddwa. N'olw'ensonga eyo ebbago liteekwa okubeera nti lyanganga ebizibu ebipya ebiri mu ggwanga era abalimi baffe ebisinga okukalubiriza abalimi baffe. Ono asinzidde wano n'asaba abo bonna abayitiddwa okujjumbira olukuŋŋaana luno bawe ebirowoozo byabwe so nga n'abo abaana tebasobodde basobola okugoberera olukuŋŋaana luno okuyita ku mikutu egy'amawulire oba okutikka ebirowoozo byabwe eri abalimisa baabwe okuva mu disitulikiti zaabwe, sinakindi okuyita ku mutimbagano gwa Minisitule okusobola okutuusa endowooza zaabwe ziyambeko mu kuyisa etteeka lino. Nsaba abo bonna be twayise okwetaba mu lukiiko luno okujjumbira bajje mu bungi nnyo batuwe ebirowoozo byabwe tubise mu bbago lino. Era sawa yemu nsaba Abannayuganda bonna bafeeyo nnyo nga bayita mu mpapula z'amawulire, bayita ku mikutu egya radio, bayita ku mikutu egya TV, bafeeyo nnyo okusoma n'okuwuliriza n'okulaba ebigenda mu maaso mu lukiiko luno. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. N'olw'ensonga eyo ntwala akakisa kano okubuulira eggwanga nti olukuŋŋaana gagadde lugenda kubeerawo nga olusooka olw'omwezi ogw'omukaaga